Ssemateeka wakyenda mu etaano mulimu the institution of the Kabaka. Kati era abaami Ssaabasajja Kabaka twetaaga okusinkana okwesiga obujja tusobole okwongera okutambuliramu nga gavumenti tubeera nti omu akola kino, omu akola kiri, omu akola kino, naye ffenna tutambulira wamu. Era ssebo omulangira ettali ly'ebuddu eryaweerinde lijja kubeera ly'ebuddu. Bweko basaba maaso mongi asiime agatte Mawogola ne Kooki zifuuke eggongolola essaza lyawa osala ekyo tusala ekyo bwerinda ajja kutuuka ebuddu waliwo omuntu ali eyo ekaakyera nga ne sente zimutuuse Masaka tajja kukola naye ngaobujjanjabi abwetaaga nga ne bonomugamba nti owaayo obujjanjabi genda okufuna Masaka tajja kufuna naye nga ajja kwambuka okutuuka e Rwanda afune saavisi zaweerinde atagende mu ddwala eri muli okuki obuwumbi kubanga tuli gavumenti etuukira ddala wansi buli mutendera. Ate era amasiza gonna kitiibwa sikyakugamba nti nno olw'okuba mu kwenda ye Ssaabagabo asigale ng'atudde ku ntebe gisibwano olw'omuntu atule wansi era bonna basigala atudde ku ki oba nti Kasujja olw'okwesaza lyeddene nnyo efaanagana kyokka ebiteeketeeka obulungi nga bajjajjaffe baateekateeka oba essaza ttono oba liwanvuyirivu nga Butambala naye eryo lyeki essaza ery'olukoloboze olwokuba tuli gavumenti tuteeka obula obanga oyo abikoze bufu naye ng'ebikolebwa bitambulira obuufu bulimu obw'okuza Buganda kubanga Ssemasonga ziri mmeka ataano ffenna bwe tutambula omujja obwerufu obuyiye obunyigivu n'obulala bafena tutambulira munnamutaalika biteekeddwa okusobozesa ebitongole ebirala okukola bwerinde bikaawo n'ebirala district brands Namulondo Land Board era baagala okubasaba nywere mu bwami okusookera tejja kubayo abatuterebula abatuyengebula era ajja okugamba nti toli mwami wa Kabaka kubanga bino ne bwe bityagambye nti oli emigiyo tubawulira abatamanyi mateeka ga ggwanga oba abeefuula abatakola ki abatagamanyi era ajja okuyisaamu amaaso kyani akumanyi naye omwami wa Kabaka yetaakubaako mu mbiri n'akumanyi kuba Kabaka akola ki Kabaka bw'aba akumanyi atakumanyi ye mulwadde somoki bwalengerya n'agamba yo tunudde Mawogola kanga kayewaaki ewessaza kakati omuli yenna agambayo n'agamba ntakumanyi abeera nga yiye mulwadde ye alina ekiki awo nno tukole emirimu gyaffe nga tuli bamativu tuli bamalirivu okutwala tugenda mu kiseera omwaka abantu batandise okukebera enkanso mukubirize abantu bagende bakebere enkalala beewandiise basobole okulonda abakulembeze abatuufu kuba kino kiseera kyakweteekateeka. Ekyokubiri nga tuse mu kiseera ekyokunoonya akalulu abantu baffe tubalambi kuneeyisa osanga anoonya akalulu ng'amaanyi gaagateeka kukongera kuvuma omanyi otalina kyagamba bantu naye kyalinamusekete omukulembeze omutuufu ateeka okuba nga ategeeza abantu by'anaabakolera n'engeri gy'anaabikolamu bw'aba abadde mu kifo awe n'abantu b'omwagaana okumubuuza lwaki kino akikoze oba lwaki kino takikoze bw'aba abadde mu kifo n'agamba nti sikikoze kuba sirina buyinza naye ng'ekifo kye kimu kyayagala naye abantu baffe tubayambe okubita butoki obulungi. Ekisinga obukulu twagala abantu baffe balonde abantu abawa Kabaka ekitiibwa ekitiibwa tekyogerwako bwogerwa n'ekikolebwa enteekateeka z'Obwakabaka zeenyigiramu. Kalimba Tyoboola Namulondo talimu abasekeeterera Obwakabaka mu nteereeza ezitali zimu ebigambo bye n'ebikolwa bifaanana bitya abaffe bifaanagana ye mwesimbu waliwo abantu bagangira kulwanyisa ababbi nga naye ikondo nnambeemu naye ng'ekimutwala mu bukulembeze kulwanyisa bwaki bakondo mu bufunze ffe tuli kibiina kya byabufuzi netunulira ensonga za Buganda Ssemasonga emeka abantu osobola okumubuuza nti kale ffe leero olina nteekateeka ki abantu asinga obungi babanoonya akalulu beesiba mu Ssemasonga emu yokka bagula mu Ssemasonga ey'okuna n'ettaano ezinyweza Namulondo onooyisa etteeka
erikangavvula abo abayisa olugaayo mu Namulondo oba ekyakulabirako kisobola okubaayo kubanga abantu bangi bagamba ebintu bibalemye naye ng'ekimulemi taleetanga na kiteeso naye kyakiranga abantu baffe baleme kufuuka bintu ebikozesebwa mu kulonda. Bannabyabufuzi bangi bakola bajeti zaabwe ne bateekako amafuta ne bateekako emmotoka ne bateekako emizindaalo ne bateekako n'abavubuka ng'ekimu ku bintu. Twetaaga abantu baffe tubasomese olwaleero bave mu kyokulowooza nti nebyobufuzi bajja kufuuka omulimu bayingire beeteekeko omuwendo. Ebyo byonna buvunaanyizibwa bwaffe ng'abaami okubalambika n'okulambika abaami baffe ku mitendera gyonna. Tiffe tetuli mu lwokaano lwa kunoonya lwa kuyega lwa byabufuzi naye tuli mu lwokaano olw'okulambika abantu balonde abakulembeze abanaaba n'omugaso ku mitendera gwonna. N'ekisingira ddala okulu kye bateekeddwa okuno lwalira abantu balonde abakulembeze baabwe. Mu nsi yaffe abantu bakyalonda abakulembeze baabwe naye balonda abakulembeze baabalala. Nonda kubanga ow'e Kampala nze gwakola ki? Nze gwayagala. Era ojja musanga ng'ekifaananyi ky'ow'e Kampala kinene nnyo ate nga kali eri mu nsonda. Ekyandibadde ng'eki kye kinene nnyo akooli ke kali mu nsonda. Mwekiraba tulonde gwe twagala kubanga emunaalonda ow'e Kampala gwayagala ajja muyita amutwale wamututamu ebiragiro kubanga yamuwanguza akalulu era gyatambulire ku biki ku biragiro. Naye balonde omuntu bwe banaawa ebiragiro tebagamba nti UCDA tevaawo nga gyagamba UCDA tekola ki? So naagamba tebagamba UCDA tevaawo n'abaako bamuyita mpate bukyakulabirako kubanga kikyakasembayo. Tulonde abantu abakulembeze be tulonda baffe. Tulambula era tulambudde tutambudde. Okutambula kulaba kudda kukola. Mbasaba bye mulabye mu masaza ge tugenzeemu mu ntereeza n'enteekateeka ez'enjawulo tuddeyo tuyige tubiteeke mu nkola. Ebirungi tuyigire ku birungi bye tusanzeeyo n'ebibasoomooza nabyo tubiyigireko. Bw'olaba nti oli bamunenyeza nti abadde tanaaba bw'oba oddayo kola ki? Naaba. Mbasaba tufune ebyokuyiga byonna gye tuyise masaza wakati mu kutuuza abaami ba Kabaka ab'amasaza. Mwaka oguwedde tukoze emirimu mu masaza gaffe naye kyokka tutambudde nnyo olw'enteekateeka eziraddewo naddala okuva mu mwezi gw'omwenda okutuukira ddala mu mwezi ogw'e11. Kaakati mbasaba byonna byebyo byonna tule wansi ate okulaba ebiwandiiko bye tusomye emisomo gye tugenzeemu tubeere nti ne tunaatuukira mu mwezi ogwokuna 15 nga tuweza omwaka mulamba okuva Kabaka bwe yafuwa obwami nga buli ssaza erina kyeriraga. Nga tumanyi bulungi omwaka guno tugenda kuddamu n'okusindana mu nteeka tuwekenneenya enkola y'emirimu. Genda kuba n'enteekateeka eno enteekateeka ya minisitule yafulumye bazibadde n'olutako ensirifu olw'abaseesa olw'abalezi ate kala tutongoza n'amaani mawogola tugira gombola ya ntuusi n'emitwalo bulemezi tulina Ssaabaddu naye ali mu nsiike labe nti Ssaabaddu kateeka labe nti no tubateekateeka bulungi nnyo kajje wano kaddala ge gamaanyi agakola ki agabasaagana n'emirala gikomawo eyo wansi. Waliwo n'enteekateeka endala ezizze mu Bwakabaka. Okutandika n'omwaka guno abantu bagenda kusaba butereevu basale z'Obwakabaka nga bakozesa ssimu zaabwe nga balina ensimbi esasulwa ez'okusaba esente ntono zetumanyi obulungi naye nga buli mutendera sente zaago zigenda butereevu ku akawunti zaago nga tukozesa mayingo. Akisinga abantu okutambula kigenda kuyambako okukendeeza olw'ekitransport bwagenda okukozesa oli ave emawogola ajje ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka kubanga ayagala basa akozesezza emitwalo oba 5 olusaliddeko n'ekyemisana olumu tajjangako na Kampala gwe mulundi ogusoose. Kakati omuntu ajja kusinziiranga eyo asabe basale n'ebbaluwa agifuna emusindika mu ssomero ly'alonze agenda atandika okukola ki okusoma. Ate mwategedde bulungi n'ennassale z'Obwakabaka zigenda kutandika masaza nga 8 omwaka guno. Ssaabami ba Kabaka tulabe nti no zitambuzibwa
bulungi. Benti n'abantu baffe bazeenyumirizaamu. Benti n'abantu batuwa abaana bagende matendekera ako sobola ofuna obuwanguzi obw'enjawulo. N'ekisingira ddala obukulu tulabe nti omwaka guno emmere zo mu masaza gaffe ez'emmwanyi tuzikola. Bagamba era Katikkiro n'aseesaamu nga bwe buvunaanyizibwa bwe, emmwanyi tekola ki? Terimba. Abantu baffe bongere okulima emmwanyi, bongere okuzirabirira, ejja kutuuka emitala. Baagaliza olukiiko olw'ebibala, mukkirize mbategeeze nti olukiiko luno kusaba mukubiriza omukula w'olukiiko naffe mulimu ogwaffe ndoza mukumanyi bulungi basabo ne bannyabo wakusaza nsonga nga we tuzifunye wano ate tuzisaze zikke ne wansi eyo oba kubutuweererwa ssebo tubusiimye nnyo era tukusuubiza tujja kubusaza mutuuke mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna byetuteekeddwa okubeera. Era okujjukiza abantu nga neetuma ku mukama waffe Katikkiro agaye mwana wa Kabaka omukulu mu Buganda. Naye nange wembeera ebulemeezi mmyuka mwemuza Ganda akimanyi nti buli ali mu ssaza eri abamutuwo wange era nze mwana wa Kabaka omukulu ebulemeezi. Kati naffe minisita ye mukulu waffe ebigambo bye tubisaze naffe batoobe tubituuse ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mbaagaliza okuteesa okulungi Ssaabasajja Kabaka yonna. ku nsonga y'okugema abaami kiragende enkola ey'okugema omusujja gw'ensi otubeere Mukama otubunuguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo Uganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga engonako wire Africa in thy hands you now liberty together stand. gende ku madaala minisita yagenze mugende uno mulina wano anedda poki nakimanyi Dictators Uganda tuli wano mbuga ya Bulange Mengo ekitiibwa Joseph Kawoki ssentebe b'amasaza Kanga Ronald Mondo Lido ekitiibwa Kawoki awo Mukwenda Kabula tulina ab'amasaza ga Uganda bakiisibwa n'embuga n'abamyuka baabwe okwongera okwalunganya ku mirimu gye banaatambuza mu mwaka guno 2025. Dictators Uganda sigawa Gerard.
Essebo ekitibwa manya Ronald Mulondo Kangaawo mwami wa Ssaabasajja Kabaka alamulako essaza Bulemeezi ate omukubiza w'olukiiko lw'abaami ab'amasaza n'abamyuka baabwe bwa Kabaka. Twagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka gy'atutwerawo ffe ng'abaami ey'okwezza obujja, ey'okwekuba mu ttooki n'ey'okulungamya buli omu ng'alungamya munne mu buweereza buno bwe tulimu ng'agiyisa mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu omukama waffe minisita. Mu ntandikwa y'omwaka tujja okufuna amawulire amatongole agava embuga n'okufuna enteekateeka empya ey'Obwakabaka gye tutambuza ng'abaami ab'amasaza okuva ku mutendero gw'Obwakabaka okuddayo ku baami betuvunaanyizibwako bali wansi waffe ab'amagombolola, ab'emiruka n'abalala. Aye n'okulabika nga tusagalamu amagezi ebizibu ebyo buli omu byagenda ng'ayogerako ebisoomooza obuweereza bwaffe mu masaza ag'enjawulo. Lwe tusinkana ng'abaami ffenna n'abamyuka mu Buganda yonna, buli omu aleeta ensonga ez'enjawulo, naye buli lwetusagiramu amagezi buli omu n'awa munne amagezi tuvaawo nga tumaze okweyozaako ebizibu ebyo ebitusoomooza, aye n'okuwangana amagezi bwetaba tuyinza okuwaŋŋanga ebyo ebiyinza okuba nga bitupimisa okutwala Buganda ku ntikko mu bitundu eyo gye tuwangalira gye tulamulirako Ssaabasajja Kabaka abantu ab'enjawulo. Twagala okusima nnyo minisita wa gavumenti ez'ebitundu olw'enteekateeka zonna ezikolebwa mu mwaka guno 2025 kuleka nga Buganda eyongera okunywera mu bukulembeze ate ne mu nkulaakulana mu bintu eby'enjawulo. Awangale nnyo Ssaabasajja. Kati abantu oyambadde ka reflector akategeeza ki? Akafulano kano ke twambadde tubadde n'okutongoza kaweefube okugema omwana wa Buganda omusujja ogw'ensiri. Okugema omwana wa Buganda omusujja gw'ensiri kujja kutandika omwezi ogwokuna ogwakafuumuula mpawo. Abaana kutandika ku myezi 6 paka ku myezi 24 nga bajja kugemebwa omusujja gw'ensiri kubanga ye namutta kati gwe tulina asinga okutta abantu abangi mu ggwanga lyaffe lino Uganda. N'olw'ensonga eyo kano tukambadde okutambuza amawulire n'obubaka eri abantu okutandika okweteekateeka nti omwana yenna aweza emyezi 6 paka ku myezi 24 gy'emyaka 2 mu mwezi ogwokuna timutwale mu bifo ebiteeketeeka obulungi ebyobulamu asobole okugemebwa omusujja gw'ensiri gulekeraawo kulabika nti obweraliikirivu tuba nagwo nga gukutta omwana ne gutugumbula abaana b'eggwanga lino emikisa egyo egy'okufa omusujja gw'ensiri gugenda nga gukenderera ddala. Tuyanze ssebo ekitiibwa. Ekitone tubadde wano Mulange Mengo n'abaami ab'amasaza n'Oweekitiibwa Joseph Kawoki ng'abasinkanyemu minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku baami ba gavumenti ez'ebitundu Mulange Mengo. Bayingire ku ttiimu y'abannamawulire abagira Kagbo kyazisibira ekisiriza wabuzaako Kangaawo si Kangaawo Ronald Mulondo ate n'omumyuka we Dr. Seryange.